Buli olutuuka olunaku bwe ruti ng'ennaku z'omwezi 17 Bannayuganda ne bagwamu ekiyongobero ne batandika okujjukira ne batandika okwennyamira okw'ekika ekya waggulu olw'ennaku z'omwezi 18 ne 19 Bannayuganda beera ddala 10 n'omusobyo abattibwa mu njege General Museveni bwe yakuba abantu n'abatta okubasaanyaawo bwe baali bekalakaasa nga 18 ne 19 olw'okubanga Bobi Wine Kyagulanyi Center mu President wa Bannayuganda yali akwatiddwa eri eluuka ng'ali mu campaign. Ati nno enebeera Black November bw'etyo bwe yateekebwa ku kalenda kaakati era Bannayuganda tutandise okweteekateeka okulaba nga bajjukira abantu baabwe abattibwa ku lunaku olwo n'abo abaafuna obuvune n'abo abazoba bataddangamu kulabibwako abaalemala olwa General Museveni abagibwamu ebyenda byabwe abagibwamu amannyo gaabwe abagibwamu amagumba gaabwe abagibwamu abateekeddwamu mu migongo ebyuma just olw'olunaku olwo kuba baavayo ne basitula eddoboozi lyabwe General Museveni n'akuba ebyokyeyonoonere ng'akozesa agasajja agali mu ngoye eza bulijjo agali mu uniform y'Abannayuganda era General Museveni n'avaayo mu kankana okw'ekika ekya waggulu n'akyadimiitinga nti ye kituufu yasse Bannayuganda basoba mu 50 era bino nga byogera ku mutimbagano gw'ensi yonna ku TV emanyiddwa nga BBC, France 24, CNN n'emikutu gy'amawulire egiri recognized mu nsi yonna nga yewaako obujulizi. Naye ng'agamba mbu ekyamukozesezza ekyo kubanga Kyagulanyi alina ba foreign handler abamukwasaganya n'olwekyo yabadde abalaga nti nno yetamanyirwa wabula ekigambo kyamwokya era ne gye buli eno akyekweka olw'ensobi eyo gye yakola. Kati nno omukulembeze Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine y'omu ku abo Bannayuganda abavuddeyo okujjukira olunaku luno era nga naye awandiise obubaka buno ng'abuwandiikira Bannayuganda n'okubajjukiza ebyalo ku lunaku olwo era nakyo kigenda okuba nga kikolebwa. Agambye tomorrow morning we converge at Makerere Kavule to pray for and remember our fellow citizens who lost lives between 18th and 19th November 2020. In those 2 darker days, the Museveni regime shot and killed over 150 Ugandans in cold blood. 4 years later, there has been no justice for the victims of the heinous crimes, and yet we remain hopeful that one day there will be accountability for all crimes committed against the people of Uganda each year. We meet to pray for the souls of those who departed, comfort their families, and amplify our demand for accountability and justice. Museveni November Massacre, Uganda. Ebigambo bw'abiwandiza bati omukulembeze anatulayo ekifaananyi ekyo ekitujjukiza bannaffe Baganda baffe abattibwa mu njega eyaliwo 18 ne 19 nga kuno okwogera ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kwe yasembayo okwogera mu lwatu n'aweebwa obutwa ye wadde kati Mukama agenda ataasa agenda ddengulu nenga bino ebigambo yayogera nti abantu abatta abantu baffe Bannayuganda beetaaga okumanya ani yatta abantu baffe era bakangavvule Kabaka n'asizinga okuddamu okwogera eri Obuganda naye Mukama wa kitiibwa oba oliawo anaddamu okwogera kubanga embeera ndiba nkati ngeri yaddeko. Ano omukulembeze agambye nti olunaku olw'enkya tugenda kuŋŋaanira Makerere Kavule okusaba n'okujjukira Baganda baffe abaatufaako nga 18-19 omwezi gwali gwa 11 omwaka 2020. Ennaku zino ebbiri ez'akazigizigi Museveni n'abasajja be batta Bannayuganda basoba mu 150 wakati mu musaayi okuyiika. Emyaka ena nga giyiseewo tewaliiwo wadde bwenkanya bwali buweereddwa bantu bano abattibwa obwemage era tukyalindirira nti obwenkanya bw'abo abantu baffe olunaku lumu bujja kufunibwa era n'okubanga abo abaabikola bateekebwa ku nninga babisasulira ebyo bye baakola ebikolobero ku baana b'effe. Buli mwaka tusisinkana okujjukira Baganda baffe abo abaabuzibwawo abattibwa n'okugumya famire zaabwe
era n'okwongera okusitula eddoboozi lyaffe okulaba nga bafuna obwenkanya. Museveni ogw'e11 ettemu lyakola ogw'e11 n'aterayo ekifaananyi ekyo ng'omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kati bamaze obiteekayo naso tujjukire bino ebitunga byakabaawo eyali minisita ono omugenzi ono yagamba mbu police has a right to shoot and kill. Wabula naye kakati ali dead naye yafa naye nga yagamba nti police has a right to kill and shoot you, era nga awagira ebyo byali bikoleddwa nga 18-19. Kitegedde bino ebigambo yabyogera nga 2 November 2020 ensi teyeerabira. Kitegedde kasobola tubifune eden tugende tugatte wali. Security Minister General Eli Tumwine tried to justify the killings. First, Tumwine defended the use of live fire. Police has a right to shoot you and kill you if you reach a certain level of violence. Then he asked a question. We have yet to establish those who were shot, actually who shot them, and under what circumstances. That's a matter of investigation. That's a matter of investigation. Wabula myaka ena paka leero investigation teziggwanga. Tetumanyi baani batta abantu baffe, babattira ki era baafuna obwenkanya. Tukyali awo naye nga tetulina kuzikiza, tulina okusigalako nga tukyagamba nti ekimala kimala, nga tukyalwana nti abantu baffe abo bafune obwenkanya era nga bajja kubufuna ate nga balina okubufuna. Kati no Bannayuganda abenja n'obavuddeyo ne boogera ku mbeera eno. Ono agambye nti let's be there. Tibajja kuwayo. Okay. Ono agamba nti one day, one time, those who took part in the massacring Ugandans will face it with the rose. Ono yena agamba nti stay strong, our precious leader. Don't put down the mantle. We're counting on you to rescue the nation. Onaga, may their sorrows rest in internal peace, so you are pushing for a better Uganda. Onoya Gambie, you are the true son of the soil. The Museveni's action manifest where they are coming from. They never loved the Ugandans, yet our fathers welcomed them, fed and raised them. Hateful refugees from Rwanda. Okay. May the good Lord grant them internal peace. Okay. May their soul not rest until justice is served. RIP in peace with angels, our comrades. Rest well, soldiers. May Allah forgive them all their sins and grant them Jannah Fidarus. We shall overcome, Mr. President Kyagulanyi, just a matter of time. Yeah, we shall overcome. Ono yagambye let their soul be rest in peace. Justice will one day prevail. Yeah, onagambye may their soul rest in eternal peace, and we pray to the God Lord to bless their family and the place do. Now rest in peace, comrades. Now I pray for their souls to rest in peace. One day Museveni will taste the pain of many families have gone through. You remain our heroes, and God is the judge. You deserve justice. Yes, sir, we shall all attend, and may the soul of the departed rest in eternal peace. May their soul rest in perfect peace. May their soul continue resting in eternal peace. May their soul continue resting in peace. Rest in peace, comrades. Okay.
buli omu avaayo okubasabira baganda baffe. Ono yagamba nti let us be there in a large number. Thank Mr. President. Agamba may their soul rest in eternal peace. Agamba great man, we all together. Okay. Agamba nti everything has its time, and also every situation has its time, and must remember bad situation not forever, even though also good not forever, but when God comes nothing can block it. Means everyone who stays strong we shall overcome. Oshitegede buli Munayuganda aludaga RIP comrades, may onayagambe may soul rest in peace. Nagamba may all the departed soldiers souls rest in eternal peace. Amen. Naga rest in paradise. Naga may their soul continue to rest in peace. RIP. Naga may their soul rest in eternal peace. Oh Lord, grant them all. Naga rest in peace our soldier. Naga rest well soldier. Naga together we can. Naga RIP. Naga my president, my life. Naga may those souls rest in peace. Kale bwebako obwenjawulo okuva mu bantu ab'enjawulo nga nabo basabira beegasidde muza kula president okusabira Baganda ffe bati ba 18 ne 19 olunaku olw'enkya banaye ffenna tuteekemu bbulaaka tusabire Baganda baffe twongere okubasabira eri Mukama Katonda olunaku lumu bafune obwenkanya n'oyo eyakuliramu okubatta oba eyaddumira battibwe naye abaana be battibwe ng'abaana be battibwa bazzukulu be battibwe ng'abazzukulu b'abantu be battibwa abafamire ye battibwe nga naye abaana ba famire z'abantu be battibwa naye kimulume ng'abantu abo baalumwa abantu baabwe. One day olunaku lugenda kukya ng'abaana b'oyo eyakulira oba eyaduumira okutta abantu baffe 19 nabo bali mu kuttibwa nga bwe yatta abaabanne, ng'abazzukulu be bali mu kuttibwa nga bwe yatta abaabanne, ng'abantu b'omu famire ye mwennyini mwava nabo bali mu kuttibwa nga naye bwe yatta abaabanne. Kale Mukama Katonda lunaku lumu lulikya.